أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المستمعي الأكارم تعالوا معي نعيش في هذه اللحظة الطيبة مباركة ميمونة. أسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا الوقت الطيب مبارك أن يجمعنا مع النبي في الجنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوعنا اليوم بقدرة الله سبحانه. Ichokuyiga kyafulwali baganda bange nga soso kutendereza Allah n'okusabira ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda kuddayo ku baabu yaffe gye twajjukirako luli oba gye twayogerako luli ekwatagana n'okwenenyeza Allah subhanahu. Twagamba nti baabu tawba maftuh, omulyango gw'okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala muggule. Hadisi betwajogira omubaka sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ya ayuha nnaasu, abanga abantu mwenna tuubu ila Allahi wastaghfiruhu, abanga abantu mwenenyeze Allah mumusabe abasonyiwe. Fa inni atuubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Mbaka natulaga ekiki kyakola nti olunaku asobola okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala emirundi egiwerera ddala 100 sallallahu alayhi wa sallam. Betuwenga twetegereza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okwenenya. Olw'ensonga nti omuntu yenna alituuka mu maaso ga Allah nga teyenenyezza, ebintu bigenda kumubeera bibi nnyo yawma alqiyama. Ate empeke esaabulula ebintu biwakola byonna hiya tawba, kwe kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nti tawba ne bwoba mulongoofu otya weetaaga ogikole, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ye mutukuvu gwe tukakasa, naye Allah yamugamba nti wastaghfirillah, wenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku bintu bye tukola. Olw'ensonga olw'okisa gye tumanyi salaka rajulu, omusajja omu yabba fi ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ku mulembe gw'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Falamma salaka dir'a alyahudi, omusajja ono yabba ekyokulwanyisa ky'omusajja omuyahudi oba engabo ye. Thumma awda'ahu ila yahudi aw al-kafir, n'agenda akiteresa eri omusajja omukafiri. Thumma dhahaba ila baytihi, n'addayo eka. Omusajja ono nnyini dir'a oba ekyokulwanyisa yatandika okunoonya ekintu kye. Fawajadahu inda al-yahudi, n'akisiŋŋaana nga kiri ow'omusajja omusiraamu gye yakitutte ono yakibba. Omusajja agamba oli nti nkukutta olwaliro kuwabbye ekyokulwanyisa kyange oba engabo yange. Nagati la, fakad jaahu fulan, omusajja yagireese. Fa awda'ahu ilayhi, nagamba nti lekera ekintu kyange nja kukinona. Walaysa ana sariqun, wallahi sinze nakibbye. Farafa arrajulu al-amra aw al-qadiyya ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Omusajja ono gwe babbidde ekintu n'akitwala eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, oba n'atwalayo omusango. Omusajja oli omusiraamu yali yabbye ekintu kino. Fada'ahu rasulu sallallahu alayhi wa sallam, omubaka n'amuyita. Bw'amuyita amutegeeza ensonga ey'okubba ekintu kino. Faqala wallahi lam asriquhu ya rasulallah, nze sinnaba kukibba. Omusajja agamba nti anta allazi awda'ahu ilayya, gwe wakinteresezza. N'amugamba la, ekyo sinnaba kukikola, gwe omanyi wakijje. Kati omusajja ono gwe bateresezza ebintu bigenda okumuddira, bamubuuza hal laka thabitun
oyina ekikakasa nti omusajja ono yakutereseza ekintu naga nti la fakad jaan waktu dhahira yanzijira wano mu kaseera kano zuhuri ng'ewedde nandeetera ekintu kyo nangamba kinterese oba nagamba nti kinterekere nakimuteresa ekintu ekyo kati bwakimuteresa namugamba nja kukinona aba tanaba kukinona ono nyini kyo natandika okukinoonya kati obuzibu ne bujja omusajja ono gwe bateresa ekintu talina bujulizi bulaga nti oli yekireeta ate n'oli omusajja yakireeta yeeganye nti oyo simumanyi sikimuwangako kati fahamma nabiyu sallallahu alayhi wasallama omubaka neyewaayo nga nakwata oba nalinnya kwerima ti gwe omusajja gwe bakutte n'ekintu oteeka okusasula ekintu ky'omusajja ragama anna hatha rajulu lam yasrik omusajja nga si yakibbye kadi awdaahu rajulu ilayhi omusajja nga akyeganye bweganye kati ekyaddirira abantu bano ne bajja aboolweyo omusajja ono yabba ekintu naga nti ya rasulallah hatha rajulu amana billah wa amana kitab allah wasaddakaka omusajja yakukkiriza nakkiriza allah n'ekitabo kya allah kaifa yasriq nabbi nakiraba nti ebintu biboogedde abombi okusaidi ono omusajja yabba nabbi nakirabye ddanga ebintu bituufu fahamma nabiyu sallallahu alayhi wasallama naabanga nabbi ayagala okubonereza omusajja ono ng'ate allah yakirabye dda nti omusajja ali ku kituufu allah nassa aya mu qur'ani allah ng'alagira nabbi sallallahu alayhi wasallama tutunuulira ensonga zino olamula awali abantu n'obwenkanyankanya wastagfirillah weeranga weenenyeza allah inna allaha kana gafuran rahima kubanga allah musonyi nnyo lwaki nabbi nga teyamusonyiwadde amazambi gonna olw'okubadde hamma yayaggala omusajja ono amukwateko nga te omusajja ali ku kituufu ekyo allah namugamba nti beera ng'ogira ki ng'oweenenyeza allah subhanahu wataala inna allaha kana gafuran rahima baganda bange ab'ebitiibwa omuntu olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yawulya ng'ayagala omusajja ono buli omu akutwale hakki ye naye allah naabanga agamba nabbi nti la eri mu kitundu ekyo yatugamba nti fahkum baina nnansi bilhaq beera ng'olamula awali abantu ng'obalamuza mazima naye omusajja ono gwe bagenda okulamulako obubbi yali si yabbye ekyo allah kyeyamugamba nti fastagfirillah inna allaha kana gafuran rahima n'olwekyo baganda bange tujja kuba nga tulaba omuntu biki byakola nga yenenya wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin